Ugenda okwekanya bankwatirira okuva mu P3 P4 P5 kati mu kalasi eyokutaano faazo eyo ne bamukyusa ne bamutwala e Nairobi mu Catholic University bagitanga Kuwea during that time, Catholic University of East Africa. So kati bwe bamukyusa oyo n'ayita Mange nzijukira naliwo Mange n'amugamba nti omwana ono ngenda naye mbadde njagala mukyuse ave ku ssomero lino ayinamu ku magezi ag'enjawulo mbadde njagala mujje wano agende Kimanya wali essomero Lungulunga. It was my first time okuwulira Kimanya kati naye n'ateekawo conditions mufune wanaasula. Luckily waliwo omu ku bakitange omuto nakkiriza okunsuza nosomera mu Kimanya wa nga twasulanga awo kijja bwemi era ebbanga amayumba ago bagayitanga ga mukyala Hajati Maimuna awo ekijja bwemi awo kati nga naye nga ekyali kitwawula kakati ngende mugambe akalulu ka mu February musuubiza ekintu nze ate mba mulindiridde okumpa akalulu oyo nga sikituukiriza so naye ate batu bannyamba kati bwe banaddayo eri ne bagamba nti so esente nazisuubiza era ngenda ziwaayo nga bwe nazisuubiza nina n'endala ate era ngenda okusuubiza sente zo zirina akantu kezawaawaaza obukadaana. Yes naye nze kati kankubulire lwaki nasalawo okukola ekintu ekyo. Nze gwolaba wano nali ku kyalo Nkuke ne wabaawo faazo omu bamuyitanga Serapio Kisirinya. Unfortunately faazo oyo yafa. Serapio Kisirinya yali ava mu parish y'e Buyamba mu bbanga eyo yali ye Kasozi bwe bamugaba e Naluzaali simanyi bayene Miracle naye omusajja mu baana oba yangwako atya nanzija Enkuke ku kyalo nantwala e Naluzaali naye ng'omulimu gwange e Naluzaali ku parish gwe nali nkola nga gwakunona mata mu Jumalwa nga n'ebirala kusaawa kuleeta maybe nku nze nagenda okuva eri ewaffe Nkuke nga nnyaffe atuyigiriza okugira okwokya amanda. So my father babeeranga surprised nga during my free time nga nsobola okugenda nenjokya amanda kateni timbe nembeerawo nemala P7 then in between ate nentandika okubeera very popular nentandika okubeera nga nsavinga ba sisters ab'Ekimanya then neri ku parish nga ngenda n'enkola y'emirimu singa ogenda okwekanyanga nze nakuŋŋaanyanga naye gundi bano beewuunyanga bato bange bangamba Dismas olagako ne firimu wano mu ne Dismas twali ne Kamuswaga oba ne Kamuswaga twalinga abangi naye nga of course nze nalinga nga omusiiwuufu. I remember nyiza okwogera kyovalaba nze kwegamba bwe nsanga omuntu katugeze nga mbadde ndamu 10 kyange tekintwalira na ddakiika kimuwa eba nga nkirina sirina then I leave it because nze mbaddewo bwe ntyo nakuliraawo bya nakuwa so kati nga secondary yange era bafaaza Mubende kubanga Sacred Heart Seminary Mubende nensomerayo nga nali sina sente za mufaliso nothing. So kati bo ne bampa emifaliso na buli kintu kyonna kye nalina okukozesa. So kati stories nyingi nnyo ezeetooloolera awo mu Catholic Church. Kati nze bwenkeera ku makya ne ntoola obukaddaana. In fact kiringanga
tekirina naye wekyenkanira ku bo kye bankolera. Waliwo munnabyabufuzi yaŋŋamba ezo ssente zeyasuubiza kyaki lwaki taziwa abalonzi wansi ne beeyagala. No, anti kakati era abalonzi yenzi kati abalonzi abatalina kati bakozesezza nzi n'obaweerayo. Yes, kubanga kyaki yaffe ffenna ate n'omukolo gwaffe ffenna. Mwetaaga obukadde 3. Gwetaaga obukadde 300. Oba oweereddeyo obukadde 4. Yes. So nze kati benziwa kyaki nze kuba ambassadors. Sometimes ensi bakyaza oba host country eyinza okusalawo obutakunominatinga singa oyina enneeyisa embi obanga obadde oli wansi etakolagana na Algeria. Naye kati betukozeewo enkolagana gye tutaddewo wakati wa Algeria ne Uganda yeeyogerera sebo. So n'olw'ensonga eyo nange ndi musanyufu okulaba nti nga nze eddiini kati ambasada kiba kitegeeza nti buli kintu kyonna gavumenti oba polisi yonna gyebegenda okukola emala kutuula n'eddiini ne bamuyitiramu nga wano bekibeera pulezidenti watuula n'abantu abamu ng'abadde alina kyayagala okuyisa mu palamenti. Ambasada mu ngeri enjawulo ntuga okusaasira nali egogonye eyo ku Idi kwennyini waliwo omusisita Maria Gertrude Namakula eyafiira mu Algeria nga ndaba abatambuzi bonna abanaddiini bakwebaza olw'omulimu gw'okola okulaba nga obayambako okulaba nga omusisita oyo akomezebwawo egogonya. Naliyo mu kuziika niraba nga buli omu abayo okwogeragera ku ggwe era ogenda okujja okutuula awo nga namagambagamba ndabe obanga naakulaba luvannyuma nnyo naye nga buli kimu kyonna kye nawulira nga bakwebaza. Webala omutima ogwo n'okwagala bannayuganda bali mu Algeria Ssebukamwa. Sisita oyo yatukuba yafa mu ngeri ey'entiisa. Yamala kusoma saakalamentu yakulembera yasoma n'amasomo. Sisita oyo abadde muyimbi nnyo. So mu chapo lwali twakamala bwe tuti okusoma saakalamentu ye n'asooka addukamu mu misa n'agenda kati tugenda okufuluma nga saakalamentu limaze okuggwa twamusanga mu kolido n'ajja n'agwa mu mikono gyeyali badde nga Nunsiyo omubaka wa Paapa. Namugamba nti nno Nunsiyo nfa sikyasobola kussa. Ebyoka bye bigambo byayogera n'akutuka n'afa. Naye sisita oyo ekyewuunyisa baazaalibwa abaana 9 naye yabadde asigaddewo era omuzeeyi namuli mabega nga tuli egogonya tuziika sisita n'agamba nti n'abadde asigaddewo agenze kati nze nsigalidde. Natunulira omuzeeyi oyo ne mpulira ennaku naye ndowooza ensonga lwaki basisita oba bafaaza ne archbishopu ndowooza yayogera ku linnya lyange olw'okubeera nti enkola y'obuyisiraamu kizibu nnyo 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 okutambuza mayiti omulambo okujjayo deete. Naye ebintu twabikwata bulungi nenjogera ne pulezidenti wa Algeria ate ye wankomeredde kyabasazeewo kyekiba kyekyo n'alagira nti bakolewo ekyenjawulo oba bakole exception omulambo gwa sisita baleme guziika mu ntaana y'eri mu Buwalabu era netuguteeka ku nnyonyi netuguleeta abantu be n'abasisita ab'egogonya okusobola okumuziika. Sisita oyo abadde akola mu kitebe kya Paapa mu Algeria oba kituyita Nunsiyo. Eyaleeta akalombolombo ako ak'okubeera abasisita ab'egogonya ye Archbishop Kasujja yabeerayo Kongo omubaka wa Paapa obanga ambasada mu byaffe ebyensi tugamba ambasada naye ate Paapa Vaticano omubaka gweweereza bamuyita Nunsiyo. Kati Nunsiyo oyo Archbishop Kasujja kati yawummula yakomawo wano ye yasalawo nti
mu kitebe kya nuncio wajja kubeera nga y'abasisita babeera basatu buli mwaka abagenda ne bakola kati ekyennaku oyo sisita yali tannaba nakuweza yali awezezza emyaka 5 n'afa mu ngeri y'ekibwatukira bw'atyo. Tweyanziza nnyo ambasada, mbadde nkwebaza kuba engeri gye nali mu nteekateeka ezo kyansanyula nnyo olw'okubanga amaanyi ago gakolebwa. Omuzaana wa Kristo n'akomezebwawo n'aziikibwa wano ku bijja bya Bwegogonyo. Atuwuliriza tugenda tufulumyeko gye muli. Njagala okuba mbadde ninayo akalowoozo ke mbadde njagala okuba bannaffe abatuwuliriza nti ebintu bino byonna ne bubeera wa byabufuzi mu nsi kintu kikulu nnyo okukolangayo ekintu ng'okikola naye ng'omanyi nti okikola Katonda yekka yaba akola ki akusiima akikubalira. Ate amazima amatuufu gali nti Katonda talya nguzi. Atuuka akaseera n'akola ki n'akujjukira. Nakubuulirako ku kino ekya faaza eyanzije enkuke eyanzije Naluzaale. Faaza oyo yali tamanyi n'omulundi n'ogumu nti akaana kano kayamba olunaku olumu kalibeera ne ssente oluusi ne zisinga ye ze yali alina. Faaza yagenda okufa nga buli wiiki tusasula emitwalo 17 shillings emitwalo 17 buli wiiki okusobola okumubeezaawo nga bwe tumala olunaku ne luba lumu bwe ruti nga tetusasudde yali agenda kufa. Ne tumukuuma emyaka emiramba okutuuka bwe babuulira Bishop wa wano omugenzi Kaggwa mu bbanga eryo ate Bishop Jumba kati ye yali Vicar General nga yakola ku ebyo ebyabafaaza okulaba ono ali wali diocese ya wano yali esasula yo ssente nga basasula nange nensasula naye kyembadde njagala okugamba faaza oyo akaseera katuuka nange nensobola omuddiza. So kakati buli muntu yenna ali eyo buli lw'olikola ekintu kyonna n'okikolera omuntu n'okikolera oba omwana oba n'okikolera ani manya nti akaseera kajja kutuuka naawe Mukama akuddize. Ambassador katugendeko wali we nali level gye naliko yalina obudde bwayo naye kati ndi ku level ndala era mbasuubiza era mbalagaanya nti ngenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti nno nyamba okutuusa eddoboozi lya buli muntu naddala abali wansi abateyamba. Ngenda kulwana nnyo twongeremu ku byenjigiriza era kinkubye ennyiika wano okuwulira nti essomero lirimu abaana bangi nnyo naye ate abasomesa batono. Ngenda kugezaako okulaba nga tukikolako naye nga bwemutegedde obeera nga toli mu gavumenti wakati waliwo ebimu byotatagana nakusuubiza ng'omanyi nti bijja kuba si byangu. Kati awo wensabira buli ayagala ebintu bitandika okutereera mumpe omukisa ogwokubiri. You give me another chance and I will pay back. Njagala nange okusiibula munange bwe tubadde mu Mwami Katongole nkwagaliza buwanguzi gundi bwe mwesimbyewo oba incumbent aliwo sina kiyinza kumwogerako kubanga mubaka gwe mmanyi naye nze bwe naaba mulabye nja kumusobola omutuusaako obubaka bwe tuwulidde wano agire nga yeetereze naye nga mbagaliza okubeera obulungi mwenna kansubire nti nomunaatuwaayo omukisa omulala Mukama wange okusaba kwe tujja kukkiriza sebo mpozi njagala okukola ki okusaasira omutuuze waffe ku nkuke bangambyeko nti maama wa mwami Luzinda
bambi yafudde katuli ebyokuziika naye bambi tumusaasidde nnyo ate nensiibula bulungi abantu baffe ab'enkuke baga nti ataawe wuwe leka ab'ebweru bali nti ab'ebweru kabasooke nange munsaasire aba Bukoto East bwe mulaba kakati nga ntandise nankuke temunyiigira akutekebulizaano so genda abavubuka sirowooza nti waliwo eyankozeeko akasaakaate naye ndowooza bwe kibanga bwe kityo bwe kirabika ngenda gezaako okulaba nti nkigonjoola nzireyo mu bantu ekituufu kiri nti obudde mbadde sinawa bufuna naye kakati batuyimbudde tugenda kutandika nzireyo mu bantu buli kyalo ate bwe kiba kisoboka buli muntu mulundi guli nali sirina offices naye kati nakirabye kikulu nnyo so ngenda kubeera ne office ebuwunga mbere ne office ebukakkata so kanfuzike nga nebaza omukulu Saalongo bamwogeddeko bingi nnyo byankoledde Saalongo Kimera nkwebaza nnyo n'abalala mwenna naye nga kusingira ddala nebaza nnyo Chairman yebale nnyo yebaliza ddala mbagaliza Eastern Nungi enkyanze ngenda kusomera Kitovu ngera bwe nagambye mu kutandika ngenda kuwaayo mu butongole ekisuubizo kyange kinasuubiza abennaluzaali ekiŋŋaanya ogende obitwale naluzaali okimanyi anti natidde bayinza okulumba bafaasikati kanteeke wano okumpi ne Centenary Bank ate naali badde mbiteekana mu banka naye natandika okuwulira oluvuuvuuma olwo lwoyogeddeko nti yasuubiza mpewo neŋa bwe naasasulira eri mu banka nga bwe nali ndowooza nijja ziteeka ku akawunti waayo amaaso g'omuganda gali mu ngalo kati kanzitwalire ddala ku lutikko ekitereke nkiteekaawo nja kuwerekerako bwe banaalaba kye banaakola naye nga nebirala bwe nvaawo ngenda kugendako n'essunga nali nabasuubiza ku ddwaliro abasisita ab'eggogonyaawo nobone ngenda kubamaliriza kati awo ntandike n'ensi ambasada toyanziza abaagala okugira ngenda kubawa ennamba abaagala tusisinkane ku Easter Monday Nabugabo nammwe mukole mugenda kwewandiisa ngenda kubagulira ate okoze bulungi awala emikolo bagiteeka mu site muno g'otutte Nabugabo abalonzi bo webale kwebaziza akadde kowaddeyo n'invitation yaffe Deusi sibo nkwebaziza muganda wange Deusi webale akadde